Anyway, so still about Okungubaga. Stories zino zikyali nyingi era pastor yatwebaziza owe Makerere mubiyebaziza mu batiktok waliwo ekitali kituufu blessing in this guys Musumba enjiri y'amazuukira nga Juli bwe yagambye nyingi nnyo yamubuziza ebiwundu biri biti. So moving on nga twongera okungubaga n'okwongera abantu banywadde bambi mu kuziika Green Dad mulabyewo ekiteewunyisiza nnyo bantu because enaku zinali so close to Mayanja family omukyala Juliana Kanyomooza abaddewo in person asindise bubaka abantu abali wakati bamanyi nti Juliana aziika naye ajja nze nkubuulira Juliana aziika ajja akukuta that is one thing tasobola kupostinga nti I've been there kyenjagala omwebazaako leero nti abaddewo in person okitegedde nkwongeddeko kali in what in person not representative oyo mkyala then gundi asindisa obubaka Desire Luzinda asindisa obubaka n'ebimuli thank you so much Sekamate MP wange Mary Flavia Namulirwa naye asindisa obubaka naye butuuse so nga mutugenze maaso tugenda awo MP gyawo bayitawo Gomba tutwalewa MP Mayanja twagala muteka byabufuzi so omukulu Lord Mayanja olukyanga lwanga lwamini okuva twava ku Serena Hotel tebatunoonya fa babalanga balina okuwummulamuko bambi so akalekola kalayivu nga weebaza asooka awummulemu nedda omanye neggo dinakola otegeseko ku kivulu buuza nali ntegeseko mitandi bia nolaba naye wabula okumala so omukulu Lord Mayanja twogeddeko naye ku nsonga kasooka togendoza ku bya Humphrey kuba togedde naye ebintu bingi but kasooka togenda naye ku byayogedde ku Humphrey ne Mayanja family eno byagijjukirako byagimanyiiko ne byajjukira ku mugenzi Humphrey ne mu Mayanja family eno ani mukwano gwe eyamuleetera okuba nga ali connected ku mugenzi Humphrey Mayanja then tukoma tugenda kuba tugenda mu maaso malala manyi nnyo tulinayo pastor Kayanja obutata music biki byonna waliwo abatunda music waabwe waliwo atunda music era genda kulaba lwaki Daniel alemedde nnyo ku ki Kamiliyoni Wega yafuna akasente akawogo tufuna sente mutunoonya soka tusoke wa Ronald Mayanja atubuulire ku Yuga Tunes oba naye music we yamutunze ate yamutunze atulire ku connection ye n'omugenzi kati Humphrey Mayanja ennyimba empya tuzifulumya naye kati olw'okuba twabajjuza dde ennyimba tokyawula lupya ku lukadde ogamba kati mugamba Mayanja yayimbye kuba nina olima nze kugamba linda wali ekiseera lupya leka tokyabijjukira nabijjukira kati n'empya zendeeta nina olima nyimiridde nsinze Katonda nyingi naye temukyasobola kuziwulira wabula tujja kwongera ozibakaka wawula empya ku nkadde otherwise music empya tukyamufulumya naye nga mwe bakyabasaba akapya akayimba bagaita tya mulimu kati nga mulimu mukala amaaso ne mukasaba kati nga bw'okimiridde n'okangabala akapya kaliwa mukasaba neera tububa naye temukyawulira otherwise music waali tuwambwibudde n'ogaa nti guno mwaka kanguleke ate bwayita emyaka gumu webirimba weeyo ekivulu so buli tulanga kkiriza nti tuba tuleese ekintu ekisengejje ekirungi kubanga tulina name to defend basically bandisaanidde mmwe basaba akapya omuntu alina eddembe omuwagizi ye mukama waffe mulimu lwayinza oga byonna mbiwudde naye kati njagala akapya aba akyogedde yes so omuwagizi ye mukama waffe Mayanja wange ennyimba ezimu tewazituyimbira twali twesunze Africa bagitunga zimanyi bagigula ani agula ensi Africa nalukuba ennyimba zikususeko Africa teryama nalukuba leero Debula nalukuba alien skin yaluyimba naye kyenzikanya naawe nti ennyimba zaali nnyingi nayimbako ezisoboka nezinalekayo nnyingi zenyimbidde emyaka egisukka mu 2 kati ennyimba zenyimbidde mu myaka egyo wali tosobola zinyiga mu ssaawa abantu basubirenga nti bwennanga mbaamu bwoba mweno show ina zootawuliramu eryo ojja ziwulira ennaku zino tukola kirungi kubanga tukola mu ngeri ya kakasa bitambula ku mutimagano bagambanga Mayanja atwaze ddala kituufu wabwa kubanga ziri ennyimba zaali zikuba sayidi no abantu bajja kusala ensobi kubanga Africa namuyimba baamuwulira Land Road baamuwulira twagala ennyo ensi yaffe baamuwulira
kati olwokuba nti ennyimba ezo nina natoolangayo ne ŋŋamba ezigwa mu kino kanyotoleyo nnya ezigwa mu social life kanyotoleyo bwest ezigwa mu love kanziyo bwest ezigwa mu ddiini so akasavu kanyama kaali kangi ne bwodde no weetegereza sho nga bwe yali kuba kweri ku ntambi ojja kulaba ng'olimba Africa lw'ogamba naluyimba Africa sorry Landlord namuyimba twagala ensi yaffe namuyimba twerimbira ki namuyimba sina luyimba lwe naleka ojja sibudde mu bwati. Okay. Talking about Mwina Gundi Jemwa joining Yuga Tunes, is it of views abayimbi bajetanire Mwina chemufunamu oba and how could you advise abana batajina joining? Abantu Yuga Tunes bajetanire ekintu kyonna ekigatta ku music waffe tukyetanire. Yuga Tunes kyenjagala kyenya nagisanyukirako. It represents Uganda, Yuga Tunes, Uganda Tunes, Yuga Tunes. Ega olaba nti ekintu ekyaffe nga bwolaba Yuga Wood. Tuwagire ebyaffe nga Nigeria balina Nollywood. Kanaffe tuni zaffe zifunye Yuga Tunes wuliranga ekintu kiruletinga naawe. So bakiwagire. Yes. Tebaba muna kucha kwonna because sometime back Sebate yavena agamba yezze bazitwala that ina rights ali bubi kiri kitye tunyonyole mugongo. Si Yuga Tunes yazitwala ndowooza bayinza okutwalako ennyimba n'osayini okusinziira ku ndagaano bwa musayiniza. Naye ate chance esazaamu endagaano weeri singa okizuula nti mwagikola bubi osobola okuddayo n'okyusa n'ogamba tutereeze bwe tuti. Engeri gye tuli mu kisiibo munzikirize omanye leero mbaddeko awo wansi. Naye osiiba? Nsiiba. Nsiiba. Musomo muno okola olugambo? Ndukola naye nga nsiiba. Kyanja kiva ndukola naye amaze kusiiba. Singa twetwala z'essaawa z'okusiiba singa sirukola. Nsinga sirukola nze nkubulya amazima era abasiraamu bakimanyi. Kati bw'osibuluka ng'orisetinga? Nga ndisetinga. Ng'okomawo mu nnomo? Ekizibu bwe kituuka nga mutukuvu mwoyo wa Allah ng'akwambala. Wama kankwanjulire bannange mbaddeko awo wansi ku hamwe wa mukwano gwange amanyiddwa nga Ami Hijabs. Nonno ng'atunda hijabu, atunda habaya, atunda kanzu ez'akabi. Mweri wiiki nga tugenda mu Gundu. Ami Hijabs yagenda twambaza. Tugenda kujja. Nga tugenda ku Eid. Wallahi bwe nyuma. Ng'ogigula. Ate tulina musajja musiraamu na musajja mukatoliki. Iya kusiramuka. So Ami kutumiddeko nyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weno nga bamuyita Ami Hijabs adiringa mu habaya, kanzu, hijabzi, nikabu, veils ezakabye nnyo asangibwawo ku Ham shopping grounds wali wansi mu basement ku M0. Weroboza quality muzuri kati kanzu zandaze yatikudde. Ndako ekanzu yatikudde. Yazijje Dubai mulimu ez'ettaki ontegeddwa ezo ensi kyasinza ofulumya ekanzu ez'akabi ogamba te ekanzu n'otonya mooli ate no takoma okwokoka kati kagambo kuba munantu bagezi takoma okwoka akola ne hamisops ekanzu y'obweddugala ne sabbuuni ajoza badde nakubuuza hamisops bijjira ku lugoye nti bweddugala ontegeddwa nnyo ng'akuwa sabbuuni akola ki akoza so naye si wabwerere Okwekazi yakwera akadomola kalitemu akasabuni. Kubaye ya wansi. Kana akakuwa winga offer. Ngoguze nyingi. Ngoguze kanzu nyingi. Kageze kati nganze ndi sheikh. Nengenda sheikh. Shay. Chantu ndimanya keze okusanyisa. Nengenda okulya hajati ngagwe shekat. Nengulira abaana. Ontakero nnyo family nanye ne mami ne mugulire waka. Awo ngampayo kalitemu ka sabuni. Akanabyoza akanabikira so adiringa mu sabuni ye nenenena okuva ku basopu ayoza engoye ayoza akedi asimula ennyumba asimula toy buli wamu aflashinga toy oyo bamuyita hamisops and Ami Hijabs awasi munange nno leero kalebule tweka tugenda kumutereka tetusobola mutereka tulina abaana ba bomugenzi so kati tulina eddakiika 5 kasooke tulaba abaana b'omugenzi onakola Humphrey tulabe tukwa 360 ate kirungi kalebule baffe ne batumutereka tavunda ffe tukola ki fa bamuyina